po jako akawuwo zibubu mpangudde nkugamba nti mpangudde nekukwata mu mukono nenkusikamu wadde ng'essiga eddamu ziryasaawo ennaku mbala okuwulirizaako emisango egyekuusa ku ebyo ebyava mu kulonda, kooti emubende ne gye buli kati zikyalemereddwa okutandika okuwuliriza emisango gy'ebyava mu kulonda, era ng'egimu ku misango gino kitegeerekese nti akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu bitundu by'emubende kakyalemereddwa okubaako bye kateeka mu nkola omuli ne pulida waako okwebalamanga entuula za kooti zonna ezizze zibaawo. N'olunaku olwaleero omulamuzi Eva Luswata awaliriziddwa okwongezayo okuwuliriza omusango gwa munna NRM Tumwesigye Fred ng'ono yatwala mu kkooti okwemulugunya kwe nga wakanya obuwanguzi bwa William Ndoli, nga wano Tumwesigye wasinzidde n'akolokota akakiiko k'ebyokulonda bw'agambye nti kali mu kumalira kkooti budde nga kw'otadde n'okumwononera obudde nga ye omuntu. Tukosezza nnyo kubanga olaba nti bagezaako okwebuzaabuza nga looya wa SEC olwadda baali basala tiyaliiwo ne leero talabiseeko n'ennaku ze babadde batuwadde zokka aziganye era yagusembezaayo nga 13, 14 ne 15. Ekyo kitukosa naye tugenda kukigomera kubanga kyetwetaaga kulaba nga tununula obuwanguzi bwa Bwekula South n'eddoboozi ly'omuntu wa wansi. Kyokka Ndoli nga kati embaka akiikira abantu ba Bwekula South mu lukiiko olukulu olw'eggwanga agamba nti mu kiseera kino takyakiikira abantu be mu paalamenti olw'ensonga nti abeera yeewuba ku musango guno wasinzidde okukowoola munne eyamutwala mu kkooti batule ku mmeeza kubanga bonna banna NRM. yandibadde gye ne tutuula ne twogera nze sikiinaako buzibu n'akamu kubanga ebintu bino kiri eri gwe kwebuulira amazima. Zibubu mpangudde nkugamba nti mpangudde nekukwata mu mukono nenkusikamu. Era kakati ekintu kino tukimanyi bulungi nti abantu be balonda sifa abakola ki okitigira nti kwerusigule nafuna obululu gumbi yatekala bwekegana wontu tuswakajja mu kooti kizibu nnyo. So abantu abalonda webali abatulonda webali wabula bino olugudde matuga Tumwesigye n'ayambalira Ndoli nga ye bw'atayinza kutuula naye kubanga yanyaga obuwanguzi bwe bw'ato n'amusaba balinde ekinava mu nsala ya kooti. Ndowooza impact tekyaliwo kubanga ekisookera ddala twesimba mu kamyufu nenkawangula bulungi bwe namala okukawangula ate ono n'alemerako n'ajja independent era n'avulunga eddoboozi lya Bwekula South. Kati nze siriiwo ku lwa Tumwesigye Fred, ndiwo ku lwa Bwekula South era ne bwe mba ndi mu kooti nwanirira eddoboozi lya Bwekula South. So olwaleero wezira ku meeza mba ntunze Bwekula South kubanga kye beetaaga bukulembeze. Richard Tumusiime yakusakidde eggulire lino okula ABS Television. So olwaleero bwe tujja ng'omukulembeze nina okusigala ku mulamwa n'ennono ez'obukulembeze ate ebyo singa yali abyagala yali agenda bikola mu primary.